Now buli kye tukola kya Katonda. Tuli wano kukola kwagala kwa Katonda. Era bwe tumala okumanya ekyo nti kye tukola tukikola ku lwa Katonda, awo tusobola ofuna omukisa gwa Katonda. Kyokola bw'oba okikola n'olowooza nti wakolimirwa bukolimirwa, zeni tokiinaamu mukisa, kubanga Katonda teyatuwa kikolimo. Katonda yatuwa mukisa. Oba okuba ngatto ddagala, omukisa gwo guli awo. Oba oli mutunzi wa ngatto, omukisa gwo guli awo. Oba oyoza ngoye, omukisa gwo guli awo. Oba olabirira kabuyonjo, osolooza bw'oyonja bw'olabirira, omukisa gwo guli awo. Kubanga omuntu akusanga kabuyonjo n'akujerega n'akugamba gwe wasiraana bw'otyo obeera wano, kakati labayo. Ate mu bitiibwa bye ng'ayambadde nga bwe nyambadde, by the way nanyumye, munkubireko mu ngalo abali ku TV n'abali ku radio, ng'ayambadde bw'ati ng'alowooza nti wasiraana naye nga bwakusaba toilet paper. Ekibuuzo kini nti tunaakola tutya okukola emirimu gya Katonda? Asobola atya okubanga alowooza nti wasiraana ate ng'ayingira mu toilet gy'okolako? Gwasolooza ssente n'omuwa ne toilet paper naye agenda okujjuzaayo ani ayina ebizibu? Now ekimu ku kyenjagala tuyige wiiki naye kitugweremu, w'ekitiibwa omulimo gw'olina. Your job is ordained by God, and from that job your dreams shall come alive. Omulimo gw'omaze okussaamu ekitiibwa gwe gukuyambako okutuukiriza ebirooto byo. Omulimo gw'otassaamu kitiibwa nagwo tegukuwa kitiibwa.